We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be Breaking news. Finally bulijjo bannayuganda kye balindiridde omukulu General Muhoozi biki byagenda okwogera ku nsonga za His Excellency Robert Kyagulanyi. Finally lunaku olwaleero byogedde ebyadala wano bwenkakasiza nti ni akasajja akamaanyi ka His Excellency Robert Kyagulanyi biri nyaga tujuwa obudde nga mulimu bingi ebyokuyiga byatuusewo olunaku olwaleero mu kibuga nga His Excellency Robert Kyagulanyi ng'ayitamu byonna hambirina naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like omaze subscribe nga wegate ku mukutu gwaffe guno naddala gumunankyukakyuka olunaku olwaleero omukulu gwe mukubanga olaba ku screen yo amanyikiddwa nga General Muhoozi avuddeyo n'akakasa bannayuganda n'agamba nti akalulu kano atagenda kkiriza protest vote okubaawo kati wano wenyini wenjagala mbuuliza bannayuganda mulowooza asobola okubeera nga akituukiriza kubanga yagamba omaze okulonda ddayo waka kubanga abajasiba nga ba SFC bagenda kubeerawo. Vidiyo nyaga tugiwulirize omulindoze mu comment section. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Museveni mwakwatanga bafutu soja nga mubabuuza Bobi Wine azzaako ki kati naffe tubabuuza kiki kye muzzaako. Mwakedde ku makya kukuba bantu miggo emukuba tia gas masasi mu bbanga pepper spray byonna mu bijjeeyo abantu babalemye basigadde baaniriza omukulembeze kati kiki kye muzzaako kubanga ako ke kakodyo kammwe kokka tewali kalala mpozi akasigaddeyo kujjako network osegedde kujjako network naye wogenda okugirako network na information already yatuuka kyo wali preventinze kiki kye muzzaako kiki kyozzaako Museveni ndabye akasirikale nga kakubo owa boda pepper spray ng'aweesa abantu babiri ne kamukuba pepper spray ng'empiki etambula. Tulabye kube mukubye emiggo ne bagongobala waliwo ne bemutomezza amamotoka gammwe naye abantu basigadde bajja ebyo bye wakolanga luli eri abantu ne beesibira mu nnyumba kati bajja buzi kiki kyozzaako si kusiba bibi okudduka laba nonno bano tewali kakodyo kalala fe twakubala ne tugamba step 1 ojja gezaako tukangakanga mu ngeri yo tukangakanga okutte bafutu sojo batadde mu makomera ngolowooza kigenda ku stopinga abantu abajja okwaniriza omukulembeze oba okujja mulaaleza omukulembeze abantu basigadde bajja mu bungi awo ne tuvaawo n'otandika okkuba abantu emiggo tiya gaasi masasi mwe bennyini kamera ne ziraga abantu be mukubya amasasi ne bafa abalala ne mubatomera abalala ne mubasindika mu myala
nga beeyongera kujja akakodyo tekakaddiyaako obukodyo bwe muyina bukadde twabunogera dde eddagala kati muzzaako ki ffe tubagamba tugenda mu protestive vote luli erimu ali eyambisizza nga ku opposition eyaliwo nga yali bayambye eyambye n'erimbalimbako abantu abamu naye kati bonna bassa kimu tebikyaliwo bino kaadi ze mwabavugirangako kwesosolaŋŋana tebiriiwo beeyagala omunyankole ayagala omuganda omusoga ayagala omukyoli omulaŋŋo beeyagala omukalamojja kaseese omukonjo bonna boogera ekigambo kimu Uganda ogenda kikolera otya okisalidde magezi ki buli empaji ezibadde zifugisa bannayuganda empaji esooka fiya ekyo munnayuganda takyakirina ndowooza olabye ku magye Museveni gayiye ku makubo ne poliisi ne bye babadde bakola abantu munnayuganda n'asigala ng'ajja eyo fiya tekyaliwo ekyokubiri division divide and rule omusoga tayagalana na mukyoli omuganda tebeyagala na munyankole ebyo byonna byavuddewo kati eyo kaadi bannayuganda oba bakonjo oba bakalamojja oba bakyoli oba balaŋŋo oba bateeso oba bagisu bonna boogera ekigambo kimu bannayuganda owulira ekyokusatu obubadi bw'obadde ng'osuulasuulawo nga bannayuganda obasuulirawo obubadi ne bagwa mu trap zo buli kooleeta bakamanyi ekyokuna opposition ebaddengawo nga yeeriwo kulimba mugire tujja katugendeko mu kooti fono tumusobola kiki ekisigalidde ekiyinza otaasa gavumenti yo ekyo tekiriiyo kati saawa zino ogenze gwa bugembe okitegedde ogenze kusaba mulokole saba awo wewasigadde wokka naye ng'ogenda. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu General Boutique avuddeyo n'atabukira aba Frank Gashumba lekerawo okubeera ng'ayisa abaganda mu kamwa ke. Bino byosagala byogerera nnyo njagala biwulirize tumale tweyongereyo n'ebirala kubanga byenkuletedde muliro ku muliro. Mbalamusizaako bannayuganda nsaba kuntambuliza vidiyo yange netuukire ku mwami Gashumba. Mwami Gashumba osusa akamanyiro. Mwami Gashumba weesonyiwe bannayuganda. Kati no nyongera n'okujjukiza nti akalulu kano k'oli mu kugamba muteri kukabanja. Before nga tetunakakuba tuyina okusooka ne tukabala buli obululu bumeka nti abantu 2 be balonzi nti yes mubale abantu 2 mubateeke wali obulala tubwoche. Nyongera okujjukiza mwami Gashumba weesonyiwe bannayuganda. Ebikolobero byomukoze ku bannayuganda bingi nnyo naye simanyi kasajja gwe lwaki otwesibako lino eno Uganda si gwe wagigula ate wajja nayo okuva ewammwe eyo gye wava maani mulekerawo okutumanyira mumanyidde bannayuganda okukamala ne bwe munaagula obusente abantu babako wadda gwe kasajja gwe bino ebigamba nze mbikugamba nze munnayuganda tambuza vidiyo ekatuukeko kana akasajja olugezigezi kagenda ne kawasa omwana omuto myaka 10 na meka ne kamuleeta munako kawasiza omukazi kabuzaabuza bannayuganda tolina gwe tewawasa nakuwasa. Mwami Gashumba njagala okimanyi emirimu gyammwe mugimanyi emirimu gyammwe gye mukola mugimanyi so tolimbalimba bannayuganda mbuno wawasa omukazi n'oteeka ewaka ejo emize gye muleeta mu bannayuganda egyemwammwe gye mwajja eyo ne muleeta mu bannayuganda mubuzaabuza abantu mbwera teri kukabala teri kukabanja tugenda kukabanja ate tuno tugenda tukanoonya era leero tugenda na Rubaga kanoonya chikurume chikunugune gwe kasajja gwe weesonyiwe bannayuganda mubasa abantu mubamazeewo kali waneno kasaamirira wabula twesonyiwe. Mwami Gashumba twesonyiwe leka tukyuse eggwanga lyaffe twabako wakowadda ssente okubeera mu bantu mmwe abantu abatono ne mumalanyira bannayuganda obudde ne mubonyabonya bannayuganda ne mubamalako emirembe mmwe muyina emmundu musa abantu mubamazeeko musa abantu ku nnyanja abantu mubagobye ku